Mulimu emizimu egisiyaga n'okusiyaga. Emisajja. Egisiyaga. Kubanga n'ekisiyaga nakirabako mu kkomera nga basiyaga. Kati mba nnyimiridde nsumagidde. Oluyije lwava from nowhere. Wepya! Nenkuba enduulu siraba muntu ankubye luyi. Nengo alunkubye muno. Nempanga n'okutukuuma. Twazi wasanga 10 n'ekitundu ez'ekiro. Eddoboozi ly'omusajja ne lijja ne liŋŋamba ssebo ffe tuli mu kubonaabona gwe weebase. Eddoboozi ly'omusajja? Ne liŋŋamba ssebo gwe oli mu kwebaka ffe tuli mu kubonaabona gwe weebase n'okwebaka. Kaakati nyimirira ku ttanka. Wali anaaba mu kiyigo nga shawa ogiwulira eri mu kuyiwa amazzi. Ng'omuntu nga bw'omanyi omuntu bw'assanga anaaba. Nga muwulira ddala omuntu akola ki? Bino byobera weeyira amazzi nosiza kumubooti nga mpulira ddala omuntu ali mu kunaaba kuba shawa yo yali eyiwa shawa gyeri shawa gyeziri mu kkomera ng'eyiwa amazzi ng'omuntu ali mu kunaaba nga n'amazzi kubanga wali omulyango oluggi lw'ekiyigo kyaffe kaalinga kakutiya kakoma muno era ng'omuntu omulengera n'ebigere ng'anaaba ne mulinda amala okunaaba nange nkole ki naabe shawa netuuka ekiseera nesitopinga amazzi ne gaba nga tegakyajja n'omuntu nempula nga akunkumula olugoye bw'ati akole ki ayambala endowooza aye naddamu okulaba ku muntu we nabadde ndaba nga n'ebigere embirengera wansi bwenti naddamu mulaba. Sebo, nyabo, mwana wa Katonda wenna ali eyo. Eno yera Bongo Charity Foundation. Tukola art for charity. Nga tuyita mu bitone ebyenjawulo omuli okusiiga n'okukuba ebifaananyi, okutonaatona ebisenge ne art. Nga jjayo endabika y'ekifo. Tukwaniriza n'essanyu kasitoma waffe. Oyagala kugula art waffe oba oyagala gwe mwennyini tukusiige mu bifaananyi. Olina omwagalo awo oyagala kumutonera kirabo nga kuliko ekifaananyi kye. Tutuukirire wano ku Bongo Charity Foundation. Buli lw'otuwagira ng'otuwa omulimu oba ng'otugulako ati waffe mwe tufuna obuyambi obulabirira n'okusomesa abaana abato okuva ku streets ez'enjawulo abataliiko alabirira. Bire ku namba y'essimu noti 7 noti 346 827. Le Bongo Charity Foundation tukola art for charity. Come paint your legacy with us. Ku Alive kwe tuli yamanya bampita Remasam oboso okumpita Mechanic Rabongo bali kutulaba bali tugoberera weewaawo nyongera okujjukiza abaganda baffe abatumanya betwogerera era Bongo Charity Foundation batugamba ki nti ministry eno eri mu kuteekateeka kifo ky'abaana bakuluguudo abaana bamulekwa bakateeyamba abaana ensi benyiganyige Kamengo isomero lyatuuka corporate ne tudduka tugende tukwate ne block y'ebyemikono ne tugitwale corporate ono tusereko omurundi gumu tubeera olwa bitone byaffe na kimu kya 10 kyansi gwe ayina ekifaananyi agalo kimusiigira tukusiiga nga bw'oli olina hoteero menye kindeke ki tukwatira ddala ekifaananyi kyo kisiiga n'ebisiiga bino matiribo n'ebyomuddiiro byonna tubisiiga n'ebirala imaginative abstract byonna menye kineke ki mix media gwe buli kyoyagala olwo neddiro nelitematema nelimyansa nelitemagana naye ng'ate ekituufu kiri nti n'omukisa ogututte okuba ejjinja limu n'ebinyonyi bibiri oweereza Katonda ate noonyiriza ewaka. Kale gwe mwana wa Katonda tuwe ekifaananyi tuwe art tuguleko art tulina tusobola okudesigninga ebisenge o branding olina business oyagala gimulisa abantu tujje ekisenge kino kibranding amugeri kyanyiza okuba ey'enjawulo menye ekindeke kyebintu byonna ebya art naye nga akasente kootuwa tukateeka mu bwana obuto era n'okuzimba ekifo kino nga bw'okiraba kiyita ku screen mpola mpola tugenda kumenyawo sitaani bye yali yatusigamu ebyo ebintu by'okusabiriza abazungu
nga tulagira ddala nti ffe tubisobolera ddala era twagala bannaffe bangi batukoppe tuba inspiring tubalage nti foundation terina kubeerawo na kuwandiika amabaluwa kyekivaamu emize emiyitirivu nolaba oli nga abaana ate bagenze ewazibu naye lwakuba nti abadde ayitiridde okuwandiikira abantu abatamanyi culture yaffe mabaluwa ye nga beyeesiga ne bajja n'ebyabwe ne babiyingiza mu baana sigamba nti bonna abamu balungi nnyo ekitenkanika ate abamu nakakolya kubakakola bakakozesa nnyo okusaanyawo generation yaffe so nze mbadde nteesa nti gwalina essaati 5 so gabeko emu gwalina biniigi n'ebibiri sooka oweeko munno atambuza ebigere kimu gwaliwo emmere kasasiro togiyiwa gibugumya ogitwalire neiba waasula enjala obuweereza butandike kale nze nzikiriza nti Katonda n'olwaliro yatutumye wano omukulu gyebalekose kale mukama wange sitaata nawe gyebaleko obulamu kati ndi fine Arsenal lwatute ekikopo n'omujozi n'ogukyawa ogwamaaniyo totera kuva mijozi n'olwaliro onkubye surprise olwaleero kwe gatuumuddemu tuliko mukuumulamu eggulo twajambadde ku lw'omukaga twajambala ku lwokutaano twajambala leero tusazeewo twambale ku bya bulijjo Azizi oba ebiseera ebisinga nkuba kala sikulabangako nga toli mu mujozi n'ebbanga leero nsazeewo nkikole bwe nti kuba Premier League yawedde kati nsazeewo nyambale ebya bulijjo naye nga tuboozaayoza bannaffe awo bakafindiizi be bali kutwala kikopo bakozeseza amaanyi mangi era ne director waffe mulaba gwe mujozi gwayambadde moza sebo congratulation we bali kubeera bachampioni ba Bulaya ba England naffe tubeewerera omwaka ogujja season ejja tujja kubeera wamu namu tujja kutulaba kubana mutima guwagaliza sibaagala nennabaagaliza sina kyakukola kubanga era ne banambuuza ani championi wa England era Arsenal kinkakatako so n'olwekyo amwebale nnyo mwebalire ddala kuwangula ate mukomewo tukole emirimu gigende mu maaso eggulo bakoze fujja ekibuga kyonna fe abayambadde emijozi gya maani omusajja yansanze nanga bino biki byoyambadde ne mugamba mukama wange nsaba kunsonyiwa nsaba kunsonyiwa naye ye ttiimu yange naye nga nammwe mwebale kuwangula nangamba oyogedde bulungi oba kunziramu bitakwatagana mbadde nja kukuyisa muyambadde ebijozi ku lunaku lwaffe ne ngamba ate nga tebaaluteekako ku kalenda tirwammwe lw'Abaarsenal so mwebale nnyo mwebale ddala naye abakoze fujjo mwakoze bubi abajaganyiza mu bulungi mwebale nnyo nebaza abategese ensambya kasaawe babalimbye abayimbi naye abayimbi tebabaddewo naye omukolo gwabwe gwadde mulungi wabaddeyo naawe nagenzeeyo kati bagandi bagenda kuba abayimbi kati abayimbi tebabadde era kwadde kuyingira kwa mitwalo ebiri ne bapiika naye just vibe nga bwomanyi tewabadde bayimbi naye abantu bokka bekoledde vibe kyenalabye ebyokulya munda mu kasaawe kaye center temuli kyasigadde mero yasigaze ekyokulya empewo zeewa mwegenda endo zitereeza ebyokunywa byonna byakaze kivulu kyakoze ate kyadde ndowooza abaatiddemu Genomozi yagenze n'abagamba tasanga ebivvu Genomozi lwaki yabagenda tasanga ebivvu saategedde naye ndowooza ebyokwerinda olaba basazaamu namugongo ate kati mukole maniyo ffe nga twagenzeyo nga nange ndi mwoge Genomozi oba wagira maniyo kongs watukakanyiriza ku Azizi tata we waawo kakati Azizi waliwo embuzi gye wanyumiza ey'emizimu okuba nga gisiyaga abantu eruzira nti era emizimu eruzira gisiyagira ddala abasajja Azizi ng'emizimu egisiyaga abantu eruzira mukomera waliyo n'emizimu emikazi egikozesa abasajja eruzira oba gyabasiyaga bokka gye gibakozesa mbalamusiza bannaffe mmwe n'abatulaba era abatuwagira tubaaniriza nnyo ku Rabongo Foundation Charity Foundation tubeebaza obutaweera kadata kamwako kemuteekangamu okutulabanga okutuwagira nate mwongere ne foundation yaffe nayo mugi supporting kuba okulaba kwammwe mwe mujja n'ogamba waaye nti Rabongo Charity Foundation ye ina kyeyetaaga bwe kinebwe kyatenze nkiina kankiteekeyo ku lw'obulungi bw'ekitiibwa kya Katonda ekyo nakyo n'okiteekayo tubaaniriza nnyo obuweereza bwaffe tubasaba mu buwagire munnange tetubawa mboozi za bulimba mboozi ze tubawa ebintu nze mbawanye njagala nnyo ttambulira ku mazima n'obwenkanya nze njagala nnyo okubawa ebintu bye mmanyi
sagala kubawa bye nali mpuliddeko munansonyiwamu abagenda okwebuuza nti lwaki ono era munange yenza akomyewo wano waka tebiriko kukomawo nkomyewo basosooterere ate bye mbadde temumanyi naye mu kino kubanga ababaddeko ba prisoners bangi abamu bavaayo n'emboozi eyo etiisa bajojjo batya ojjanjululiza abantu bavayo n'ebibuuzo ebitiisa mu kkomera naye ne batyo binyumya bayinza okugamba naawe badde oba oli mu bikolwa ebifaanaganako ng'ebyo so nze ninga basudde sikisa bagambe nti bakusiba mu kkomera emyaka bansiba mu kkomera emyaka 5 n'emyezi 2 mbajjukiza nti bansiba mwaka gwa 2024 mu mwezi gw'okubiri oyina emyaka 18 emyaka 18 nagiweza kibuye ku polisi kuba nagiweza mu mazeeyo wiiki ey'okubiri ekibuye ku polisi bankwata n'emyaka 17 nengenda eruzira nenkola emyaka gyange 5 kuba nava mu kkomera 29 mu mwezi gw'okuna bakutaddeko defilement tebanteekako yali defilement musango nagukola yano mwana wange jali mwana mukulu kati myaka 17 ate omwana wa myaka 10 ekituufu kiri bwe kiti senga tugendera mu mazima munansonyiwa kaneekooneko katono mu bino ekituufu nali n'emyaka 17 nga n'omuwala alina emyaka 17 nali n'emyaka 17 ge mazima era nze ne bwe mba nkulaze fayiro kwa samale yange era njiri n'ewaka eyo yaliko emyaka 17 nga nejo omuwala 17 naye weeks 2 ze namala ku polisi mu polisi ekyakola okunoonyereza nempeza emyaka 18 naye bagenda okunsimba mu kooti emashinje nga nkonye emyaka 18 bakuvuga emyaka 5 mu kkomera nenvuga emyaka gyange 5 n'emyezi 2 mu 29 mu gwokuna nenfuluma ne mukadde wange yafa ndi mu kkomera saamuziikako te kyosaagalamu banange esaagala tulimbagane njagala mu bino byembezi zino gyengenda okwogera abaali babaddeko abasibe oba olina muno gw'osemberedde njagala omugambe kino alimbye kino kituufu emizimu gisiyaga abasibe saba nammwe basibyeko manyi nze kati Rabongo nze nyina ebintu byange 2 nina enjiri zange 2 zentambuza mu bantu nze bobeera mukwano gwange nenkulaba ng'ozannya n'omwana w'essomero nga ndaba mwina gye mwagala otuuka kulabula nenkubuulira ekituufu ekirimu ekirungi ekirimu n'ekibi ekirimu ekirungi kitono ekiri awo ekibi kyekisinga ekirungi waliwo ne gwenda budde leero anti ekirungi abasinga tunoonya ssanyu sanyirira n'obwana bw'essomero kibi nnyo ekyo nno kibi nnyo ate nno sira baana basomero omwana yenayinaye n'omuwala nga tanaweza myaka 18 muleke mugende ku bantu abalala gye bali n'ekirala manyiza omutima gwange gwina ebintu bibiri gwe bitakolagana nabyo nze nakula ntya muka omusajja era yena ali eyo nga nakwagala ng'oli muka musajja mpozi nga wanimba titoli muka musajja nenkwagala naye nze nenkimanya nti oli muka Rabongo sikikola kubanga nze nakula mmanyi kuba nze waffe emusaba emityana nalabako ku mukazi omusajja gwe baatema ate nno oli yatema na taata we muto amwagalira mukazi namutemako omutwe gwa webale nnyo webalire ddala abali ewaffe ku kyalo awo emusaba sijja nakutya mwogera kubanga era naye yansangayo eruzira kuba bali bamusiba nkyali mu kyalo ne bamuleeta emityana ku prison ne bamala ne bamutwala ekiga emyaka emingi gye yamalayo ate yansangayo eruzira omanyi apa prison eyo lyekkomera lya Uganda ekkulu nga bolaba mulago era abalemereddwa mu zifarm prison eyo biki babaleeta apo kubajjanjaba kuba wali eddwaliro lya gavumenti erya prison bwovaayo ojja Action Bay so muganda wange yansangayo yasala kitaawe omutwe madda bamuleetera madda bamuleetera madda ate naye teyajegana bamukwata namutemako omutwe gwa yamubaaga na mukakuba akambuka mu bitooke bya Musa abamanyi Musa bewafaawo Musa Lubira Kalonga awo binakoota awo ku lusozi mubengeye mubamanyaawo muzeyi kawoya bamuttirawo mukasa yamutta mutabani w'omuto nenga kituufu yali ayagala mukazi yali amwagala ate yababega bulungi nnyo kuba bava mu kabbala kasenga wange yebava n'ababega bajja batambula n'abakwatira mu bitooka awo n'amukwata ndoza aliko munnaye amuyambako naye yagaana omwogera era yafanga yatobanga ye nakakyakyaliyo namulekayo simanyi oba akyaliyo naye namulekayo Aziz sebotaata emizimu gisiyagira ddala abantu eruzira oba just kibozibozi twakwatamu awo ka vibe n'okiyisaawo
anti labongo kiri bwe kiti tugendere tunyumya azize embozi anti labongo kiri bwe kiti bagamba omuntu bw'ofa tolokose obanga omuntu ofudde tokyusa eri mukama bagamba n'omuzimu gwe ebiguddiramu naye tebiba birokofu era biba bibi nfuna bulungi so bagamba bw'ofa weenenyezza mu ddiini yonna oba buyisiraamu oba bukatuliki oba bulokole oba buadiventi kiri nti olabye mukama kasa weenenya nodde eri mukama n'ebikolwa byo byonna bikola ki obanga ayambaziddwa omubiri omujja so abafudde ng'olina omutima gw'omubi era ne bw'obodda gudda mubi so kyekyo kye nalaba ate banaye kambagambe kino nti nze mukama katonda ono mwebaza nnyo nze mu mukisa mu kisiraani nafunamu omukisa bansiba ndi mwana muto mukunsiba nga ndi mwana muto nagenda eruzira nenva ate nenziza emisango mu eruzira ate ne bansibira mu kkomera ly'omukomera omanyira bongo ne mukomera eyo wali ekkomera ly'omukomera kati ne bansibirako mu kkomera ly'omukomera era mukama katonda ono omununuzi wange banyingizaamu ku lwokutaano ku lw'omukaga ng'enkeera omukulu abashayija kamisona w'amakomera ajja okulambula abasibe jjukira bw'abanga ajja okulambula abasibe bonna ababadde koze gundi kozi mu busibe bw'omunda bonna babata ate bakujjayo tebakuzaayo so nze nasulayo one night enkeera ne banzijayo naye ate nkulaga era banzijayo ku saa 12 ate nga banyingiza ku 12 ez'akawungeezi banzeyo ku 12 ez'okumakya naye nkugamba bantwala direct mu hospital cell ngobongo obulamu bugenda ne banteekako ecupa z'amazzi nnya nali nsanyaladde gwe naali eyalaba era awuliriza nze nakula jjajja wange ngamba omuntu yenna manyi bagambako okubuulirwa n'okumanya takola ki tamanya omuntu yenna gwe oba olaba nga Uganda nnene Uganda kituufu nnene naye togitambulanga gimalako ogitenda bunene naye efunda esobola okufunda labongo nze ensi yanfundirira nze nayagala okwetta poliisi ekibuye era nze nkugamba nti nze baali tebagenda nakuntwala luzira mangu naye kimu ku byantwaza eruzira nali njagala kwettira kibuye ku lwaki ze bansiba jjukira nze sirina taata wange bwe bansiba eruzira omukomera eri omukomera bye nalabayo bye bino nze njagala nnyo kwogera sitoole entuufu saasiyaga kuba nze nali nagenzeeyo nga sinaba nakuweza jjukira bamugendayo bwe babatwala babatuusiza mu yekati sije control room bwe mugenda babagamba mugende babasuza wayo gye bayita ekigaali olulimi lwa komera musula mu kigaali enkeera ne mukera mu control room bagabira wodi mugenda okusula so betwagenda mu control room enkeera nga twasuze ku kigaali enkeera ne batugaba mu wodi gye tugenda okusula batugaba mu wodi nze ne byantwaza mu komera ly'omukomera okimanyi nze bansoma nasooka kukola kibuli kiro ku saa 11 jjukira omusiraamu bakugaba abasiraamu bakuŋŋaanira babeera kuba saawa netukanga yakusaala tetwagala tebagala bagambe bakristian nti muveewo soke tusabe kuba ne mukomera okusaba kw'amaanyi kati nze bangaba mu department y'abasiraamu kalwokuba nalimu okwekyawo okw'amaanyi nze saa 11 zituuka baaziina bagamba nze okuke tukole ki tusaale n'eŋŋaana bangamba mugaana otya okusala omusiraamu omu n'agamba mumuleke akyali mupya alayika akyalimu ekibuli kati ku saa 12 RP ne wodi leader basoma amateeka ga wodi abapya mmwe mulina okwoza ttooyi ebeera wiiki nnamba nagaana nembagamba nze atanaba kweyamba mu kaabuyonjo munga mujanjoza ettooyi nenkolawo ekibuli awo wava olutalo so ne mukwano gwange yali wa military awe Makinde Musa yafiira na mukomere eyo gye yafiira ate yali agala okunzita tulwanye banjiikidde omanyi mukomera seba obusibe mulwana munna asobola okutta tebwakutta tebamukyajinga nti wase omuntu bateekawo escape efayiro gye bakuteekako wadde oyagala kudduka munaye nga muluma engalo ng'atutwala mu control room
musanga bamutwala mu hospital sero n'akatundu akali kasikaddeko nga bakagirako ddala amukutula kenga namuluma kuba nange yali ayagala kunyiga nsigo anyiga ensigo ayalazyabya ne muluma engalo nange self defense saa 12 lwalina ku Lwakutaano nga bantwala mu mwaka akomerako bagita sero bantwala mu sero eyo wabeerayo amazzi ate nno munaye era kyevola beera nze nkugamba nti omukisa sirani nakifunamu omukisa nze natuuka mu kasenge eri obumpi bwange bwannyamba kuba akantu kali bakazimba kawanvu kampi bwe kati naye akantu kali Abayisirayiri oba babuzimba batya konna njagala nkubule nti abakimanyi abaali bagenzeyokko akantu kali bakazimba kalimu ebyuma mu side ne side ebiwagale kiri nti teweesigama ate wandibadde otuula wansi naye obeera osibiddwa enjegere ku magulu n'emikono okubaako empingu naye ng'oli bwereere kati tokoma ku ekyo amazzi gaba gakoma muno gabuka amavivi ne gajja eno nkumpi mu bisambi simanyi obala kwanze kale ndakanzibwa kuba nali mumpi kate mubaamu ensiri labonga ey'omukaseero muli ensiri eyagala okwenkana engalo oba balundirayo nannundire naye labongo kali akantu kabeeramu obucaafu obwa buli kikajjukira abasibe babasibayo abamu bafiirayo ne mu kufiirayo abamu beeyambayo tekalongoosebwa okitegeera akantu kali baakakolanga kagumu ne bw'obeera ng'oli wano ku luggi wano wabweru nga nze nange nnyimidde wano ku luggi munda ne bwe mpoggana nziramu tosobola kumpulira ne saawundi gye lukola nga baluggala oba oluggi nalwo baalukola mu seminti oba baalukola mu kigundawo bugunzi kiti so buba buwera ekiro saawa nga 7 otulo nasumagiranga nensumagira naye nga teweebake obucaafu bwokka bukuwunyirira naye nga bwomanyi otulo tetuliiko ebyo era namala nga nensumagira nga nyimiridde kati mba nyimiridde nsumagidde oluyije lwava from nowhere wepya nenkuba enduulu siraba muntu ankubye luyi naye nga alunkubye muno nempanga n'okutukuuma nengamba oba ntidde buti kine nga mpula oluyi lumbalagala n'okutukuuma mukaseera olimu wekka ate obeeramu bwomu kaggale oli kumpingu ndi kumpingu kati nengamba nkoze ntya luyimatu oluyirwa kati nembeera awo sibitegeera ntidde temubattaala nzikiza kati ntandika okunoonyesa amaaso omanyi bwolwa munda otandika okuba ng'olaba nenoonyesa amaaso ndabe waliwo ayayingidde nga nsumagidde temulindi woogu nebuuza oluyi luvudde luddawo nengenda nganguma era kyanzigiranga nenziramu nenkolaki nentya ziba ziwasanga 10 ez'ekiro eddoboozi ly'omusajja ne lijja ne liŋŋamba ssebo ffe tuli mu kubonaabona gwe weebase eddoboozi ly'omusajja ne liŋŋamba ssebo gwe oli mu kwebaka ffe tuli mu kubonaabona gwe weebase n'okwebaka wamma nentya neŋŋamba naye kiki ekiddako Mukama Katonda wange era kyova olaba bannaaye omuntu yenna kino kigamba nnyo abantu teri ayigira mu ssanyu omuntu omala kufuna ku kibonerezo kubonaabona oba kukinyigiriza obulamu bwo n'otegeera kino kinatambula bwe kiti kino kina kutambula bwe kiti mu budde obwo nejjusa lwaki nalwana mu budde obwo nejjusa lwaki nayagala omwana w'abandi asoma mu budde obwo nejjusa lwaki saddukirawo kuba basooka ne bandabula nejjusa ebintu bingi naye nga si kyalina kyenyinza kukola ki nenzijukiramu olugero jjajja wange lwe yaŋŋamba nti nensi nene naye ekola ki sokufundirira nga ndaba efunze eddoboozi zigamba tojja kwebaka toyinza kwebaka era kisijja kulimba saddamu kwebaka tulo kakati enkeera 12 kitundu bagenda kubala foreign ngenda okuwulira baguddewo nange nalaba baguddewo kuba tosobola kuwulira nti oba omuntu ali ku luggi obula nalaba akasenge kakoze eki kati nalaba nga weggudde nasooka kutya neŋŋamba oba kirebwedde ekyankubye kyekiguddewo naye nagenda okulaba musirikale ali ne RP agamba aziziko wapi mugamba nikapa afande ngamba wetoka inje nemugamba tena afande bwana anifunga miguu tena wamekufunga miguu mimi nimekufunga mugamba afande saidia mimi nangamba yeye kuja pole pole nenvayo
nansumulako enjegere ku magulu nanzijako n'empingu banzijako empingu bwe nafuluma bwe nti nagwawo wansi nzera abantu alya mu stretcher kasitretcher okamanyi kana abantu alya ka kibantu alira kunya bwere ne bantu ala kati baba bantu sa ku wodi y'abalalu bagita etu y'abalalu ne bandeetera uniform yaffe ya yereri ne banyambaza ne banjolekeza hospital cell ne banteekako ecupa ezi nga nsanyaladde Nabongo kati kankugambe kino ebikolobero biri mu nsi naye tebiri wabweru eno yokka ne makomera gye biri ssebo kati ebbanga lyange ntuuka ntereera maze okumponya nawona natuuka nempona sina kyamanyi kyenafunayo okuleka oluyi era kye kintu tekyanzijira tetaddamu kunzijira neno mu woodi wabula olunaku lumu kino kyo nange nakisangawo omanyi ebbugumu waliwo lyatuuka nti mugenda nemwe bakakagonga muli bangi kati ebbugumu lituuka nerikwata ngaowulira ofana oyagala ogendeko mu kiyigo kuba amazzi g'ekkomera go gabeerawo mu apa gabeerawo 24 hours kati nangamba kangende nkola ki kangende neeyire ku mazzi tulira nfe ebbugumu kati nzuukuka wenzuukuka njagala kufuka omusulo ogunnuma jakunaaba nemukuzuukuka ku pipa abamanyi Upper Prison ward gye nasulanga bagita makonko makonko eri mu Kampala bagita Kampala street kuba Upper Prison ina street biri ina Kampala street nebeera ne Soweto Soweto yawabeera abaana n'abakadde ye wing eyo ne wabeerawo ne West wing y'abagagga gye basulanga wali babesigi neffe tuba tugitunuddemu bwe tuti kakati nyimirira ku tanka wali anaaba mu kiyigo nga shawa ojuli eri mu kuyiwa amazzi ng'omuntu nga bw'omanyi omuntu bw'assanga anaaba nga muwulira ddala omuntu akola ki bino byobera weeyira amazzi nosiza kumubooti nga mpulira ddala omuntu ali mu kunaaba kuba shawa yo yali eyiwa shawa gyeri shawa gyeziri mukomera ng'eyiwa amazzi ng'omuntu ali mu kunaaba nga n'amazzi kubanga wali omulyango oluggi lw'ekiyigo kyaffe kaalinga kakutiya kakoma muno era ng'omuntu omulengera n'ebigere ng'anaaba ne mulinda amala okunaaba nange nkole ki naabe shawa netuuka ekiseera nesitopinga amazzi ne gaba nga tegakyajja n'omuntu nempula nga akunkumula olugoye bwati akole ki ayambala endowooza ate naddamu okulaba ku muntu we nabadde ndaba nga n'ebigere mbirengera wansi bwenti naddamu mulaba wali onywa enjaaye mukomera gwali muzimu omuntu obutaddamu kulabikirako ddala era netugulawo nayita woodi liida n'azuukuka ne mugamba omuntu awadde anaabira mu kigo naye abuze netugulawo n'akakutiya nga n'amazzi gakyakulukuta agava okukola ki kuba ne ku kisenga gabadde gasamuse nga gali mu kukola ki ng'ekigo kiraga fresh kiri fresh omuntu abadde anaaba paka bakaawo kaddale bagamba nti ebyo bwe bito bibanga emizimu giba ginaaba era ne batugamba ffe wano tetuzuukuka kiro ku saa 8:09 okudda waggulu tetuzuuka kunaaba batayimu ya mizimu kati awo wempulirira ekyo kyo kye nawulirako obuwulizi timulimu emizimu egisiyaga n'okusiyaga emisajja egisiyaga kubanga n'ekisiyaga nakirabako mukomera nga basiyaga era bannaye gavumenti nandibadde nsaba lwakuba ndi munaye ne boonoosaba era okuyambibwa tewali gwatolaba ne wabweru wano wetuli abantu ebisiyaga gavumenti egamba yabiwera naye abantu bagendera ddala mu maaso n'ebikolwa byabwe kati ate munnange olaba embwegoba ow'ekiwempe kakati gwe ow'eddiba ogamba onoosalawo tusobola kuyitawo kubanga munaye ate eno mu mbeera yaffe gye tulimu ey'okwetwala abantu babasiyaga kati mu kkomera omusibe gwe basiyagira pakiti y'eŋŋano ne flaska giant y'ebikopo ebisatu olina akuwa giant ya flaska ne paketi y'eŋŋano oba nakuteeka ku gundi bagiyita special diet n'agikuteekako naba nga akacere kajjira mu budde akuugiko amaganjo kajjira mu budde byebibasiyaza mu kkomera ogamba binene byebyo byebyo bibasiyaza nosanga omwana kati nno kino n'abaali bakyaliddeko abantu baabwe mu kkomera eruzira kabere makishoni be
kebere upper kino bali bakirabyeko kubanga visiting day upper prison ebera ku Monday ku Lwokusatu ne Friday ate ya Maction Bay ebera ku Lwokubiri ebera ku Lwokubiri ne ku Lwokuna zezenaku ezibera eza visiting day kugundi ku Maction Bay naye bobanga wasiyaze obanga bakusiyaze mwenna balina punishment gye babawo okusooka babambula ne babetolooza mu bagenyi gwe basiyaze ne yasiyaze ne babetolooza mu bagenyi abaze okulaba abasibe nga muli naked nga muliko ebipande ebibooleka nti nze bansiyaze nze nasiyaze obeera n'ebipande mu mugongo ne mu maaso ng'oli bwereere ekikolwa ekyo bakiteekawo nali nakisanyukira bakiteekawo lwaki ti bw'ofunamu ensonyi osobola obutaddamu kukola kikola kifaanaganako bwe kityo naye muba mukyala baabo ogenda okulira nti ate ne mu wodi 3 balina bye baleese be bajjeeyo nga bakola ki nga basiyaga so ebintu gyebirira Bongo gyebiri bikolebwa ddala kuba n'abasirikale babimanyi era baba bakansolinga mu abapya babagamba wano waliwo obulwadde bwawo naye obulwadde obuliwo wano busobola okuwonyezebwa gwosobola obwereetera oba okubwegobako ne butakukwata nti wano abasibe basiyaga bannaabwe tetukikkiriza era sikibagamye nti no tukikkiriza wabula bakukwana nga bwokwana omukazi era bakwana zimbadde ngamba laba balina ne babulooka heno mulimu n'ab'ebitiibwa omuntu omukulu ng'omumanyi wa kitiibwa wali omumanyi oluusi ne wabweru n'emirimu gye gyaddukanya ogimanyi naye nga tasiyazewo mu Luvu ebibuga by'abaluvu baba babitegeera kifuula nenge eggaali bagivuga mu livansi saawa 8 paka saawa nga 11 tozuuka emizimu giba gikola mirimu gyagyo ojjukire dda naye gwe oba wakulya kabowa bw'oba wakulya kabowa oteeka okuba nga okimanyiiko kubanga nze nange nasangawo ka history awe kabowa nga bagamba awe wakibadde walingawo omusambo ogwasalirangawo okwambuka eri waggulu ku kyaki kati oba wakulya kabowa ebintu wali obiddeka kati fe abakulidde nnyo mu kyalo ffe waffe ewaba maama awo eruswa Myanza awo waliwo oluzi balita Nasuku tebatukkiriza nkasaza aweranga saa 6 ogw'emisana paka saa 9 ezo saa mba temugenda ku luzzi twagezangako okuwakanya naye wabali omubanyi abakudde mu kyalo bagamba nti no bw'oba obuze mu lusozi toyogera mu mbuzi ensozi enzizi n'ebibira byabangamu emisango toyogera nti embuzi ofa kisiiri oba mufa kisiiri nga bwe mubuliddwa ekkubo ne mulinoonya mu mirembe woyogera nti obuze osiiba nti olunaku lulamba nga munoonya ekkubo naye nga muliyitako awo lye muyitako n'okuyitako saawa 8 emisimu woyingira ego kusiyagirawo ate emizimu gyabasiyaganga mutulo mutulo neera ebyo bigikola ku bantu abaali babikoleddwako omuzimu tegusiyaga ali fresh okugeza nga bwe bagamba nti nno wali owuliddeko mu Buganda bwe bagamba nti nno omwami Semaka bwafa ewaka omukyala mu Buganda oba ne mu regions endala oba bwe kiri naye mu Buganda Semaka bwafa omukazi kyakola ne waba badde tambadde empale nga tebannabakuba mulanga ogukuŋŋaanya abantu omukyala addukirawo mangu neyepaadinga omanye ekigendererwa mu byonna anti omuzimu guyinza okuyingiramu n'otaddamu kufuna musajja mulala gukuyingiramu ne gutaddamu kufuna musajja mulala towulyangako bantu bagamba nti nze omuzimu nina ekintu ekinzijira ekiro mutulo nekinkozesa mizimu kakati emizimu gino egisiyaga abasiyaga nayo giba gyafa misiyazi kati jo bwe gijja ate oluusi gibikola ku bantu nga kyenjagadde nkugambe kubali abakyala nti nannyinimu akomawo kati giba oluusi bwe gwalinga gusiyaga ye naafa nanyini kusiyaga naafa gukomawo ku mukazi we agwa nti eri abeera mukazi we tegusiyaga ali fresh kizibu nze bonna bempulidde nabeerangayo nga babikompuleningako bagamba haawe yali kafulu oyo gundi yali amusiyaga yafa
ukubona ne gumusiyaga ne magongo era tebakulimbanga zaawe najja n'ebintu ebigamba nti ekituufu kiri nti tutye nnyo Mukama Katonda era tumuwe ekitiibwa nenzikiriza ku lwange nze nzikiriza omutonzi simuwakanya nenzikirizaamu neŋŋenda neŋŋamba ku byenda bye neŋŋamba oba eggulu teririiyo omuntu yenna waafiiridde omuzimu gwe waasigwe gusigala mizimu giri mu kkomera lwa Bongo nakyo bagisiba kasita ofiira mu kkomera omuzimu gwe gusigalaawo babajjawo ne babatwala erusaze leero omuzimu gujja kuzungira mu kkomera tera Bongo nina ekintu ekyategeera tebakulimanga bagamba munne omuzimu teguyingira omanya amarogo tegayingira mu kkomera byali bya bulimba mbanga lyemaze mu kkomera nze nga ndabye eddogo nga litta abantu mu kkomera omuntu akulogera mu kkomera nofa dogo liyingira buli wamu batugamba nga teriyingira mu kkomera batugamba nga eddogo teririnya nnyonyi abaana babeera ebweru nga bakuba ekyeyo ne bagamba emizimu omusambo omanya amayembe gamulemesezza okukola omwana ne bamutika nga yakamalayo emyezi eja omutwe gumuluma buli kadde bintu bimulinnya ku mutwe bakama be ne beetamwa nga ayogera ebintu batategeera paka ne bamuteeka musere bamulinyiza ne bamuzza so munsi muno eddiini yeetaagisa nnyo lwaki eddiini eno nze eddiini ku byenjeetaagako kuba kuva mu buto kuba kuva wansi kuva mu kutegeera eddiini yetuyambako okukula nga tweseetinze nga tutegeera nga tutya Katonda n'okuwa abantu ekitiibwa kumanya ekkomo woolina okukoma naye Bongo eddogo gyeriri ekituufu dogo gyeriri ze nalabako eyo mu nkomera musajja bamujayiri eri Masuuliita yabba leediyo yali makanika wa leediyo n'abuzabuza leediyo y'omusajja n'abuzabuza leediyo ya kasitoma we kasitoma n'amusibisa naye kasitoma oyo mu kumusibisa yali amuyinako omunno kagundi yali ng'amwagalira omukazi ne bwakya ku makya oyo omusajja n'ayimirira okuva ku makya ne bamutwala ne bamuwa ku makerenda agakakkanya ne bigaana n'ayimirira atya obusajja bwe yali anyodde vaya awo twatuvuddeyo mu apa kuwaffe baatuuka ekiseera ne batujja mu apa prison abaali balina emyaka emito kuba apa prison lyekkomere ly'abantu bawulira ab'emisango egy'amaanyi bano banatta abantu bwe bati natema nakuba amasasi nenzita abantu nayokera abantu mu nnyumba ebyo gye babasibira naye naffe twatuuka ne tukomplaininga ntugamba ne bannaye ffe batusibe tuli baana bato abantu batutaddemu kuba kati ebiseera ebyo bansibira Jeno Kazini yansangayo owulira abasajja bebasibira be batusiba nabo Jeno Kazini yali mu kkomera lyerimu gye nalimu apa prison kano Dr. Kiza Besigye bali bamuvuna musango gwa kulya mu nsirukwe byansangayo mu kkomera muri mu wodi nali naito ba mu muwulira oyo musajja yegulira erinnya oyo bonna abasajja gye bali apa kabeka muzeyi wa Kasisi abo nabasangayo mu kkomera nono kubagamba mbu yali yattaka baka watolo katuulamu ne muganda wova muno gyaliyo myaka 18 bakusibye ne batop era n'abasajja batugamba ngano tugamba ne kati gwe guwali okyawunya n'egundiza bugunda bw'abakazi mujja ne mutumalako emirembe batusiba nammwe weesobola n'okutuga anulwa gamba abasibe naye ng'omusajja agamba fayiro gyayimiriddeko yakuba abantu amasasi abantu nga 8 n'abattirawo kati omusajja bwagamba mbu najja kutta kati ekyayamba by then osigwe baatuleetera mu upper prison omwami bamuyita Munanula Robert musajja mukiga naye omusajja oli bambi yali musajja awuliriza era yatuyambako nnyo okusaba bakama be batukyuse batujje mu upper bateke action be yali muzadde yali alina omutima ogw'obuzadde ogutalabikangako era oyo omwami mujjukirako ekintu ekirala nti yatuuka n'agamba bw'oba omanyi tiwayagala omuwala ng'ali myaka 17 gwe ng'oli mu 18 okutuuka ku myaka 40 nga tewareepinga muleepinge nga mwakwanagana bya mirembe saba ngenda kusaba judiciary eteekewo kooti ekkirizisa esalira abantu ebibonereza abakkiriza emisango gyabwe naye tokkiriza omusango omuntu guwayagala omuwala gwe wayagala ng'omuyinako oluganda tokkiriza omusango omwana gwe wayagala wamusiiga obulwadde
aha naye okuva ku myaka 18 mpaka kwameka kwabiri nga tokimanyi omuwala ali myaka 17 16 oba okimanyi ali mu 15 okudda wansi tokkiriza era bambi afande Robert Munanu oyo ossa yali ossi yatutekerayo okusaba judiciary nekkiriza ne batusalira ebibonerezo baffe bagenda tukkiriza mu action be gye batusanga baloya ne balanga okujja buli omba mujjako statement butya bwolina okubeera olina okweyisa senga banakuyita mu kooti nange luboolo ne bampita mu kooti kuba bampita mu kooti nga nakakola emyaka 4 n'emyezi 6 kati olw'omusango gwange nga bwe gwali kufaanana n'ebbanga lye bansibiramu omulamuzi nansiba emyezi 6 gye yansalira okwongeza ku myaka 4 n'emyezi 6 nenva mu kkomera nagikola fuulu kuba yagamba nina gikola gyonna mijjuvu era nava mu kkomera nga nkoze emyaka 5 n'emyezi emeka ebiri tudde wano emizimu egifiira mu kkomera nga gwali musiyazi tewali muzimu musiyazi mugwira kujja ne guyingira kkomera kujja kusiyaga anti labongo sijja kulimba kubanga tejawukana tomanya nti noguno mugwira guno gwawano owuliriza ate labongo nina n'ekintu era mugundi eyo era nava mukomera nga nemeddwa otegeera ekintu labongo lwakuba kino oba kiyinza okuba nga njogedde ebyama bya gavumenti n'entwala bubi ne kankyogere ku lw'obulungi bw'ensi ebyama batubireke tukatubyogere ate abantu banamanya batya ne gavumenti nze ndi gumita ate musango kigwe mbanzizizza kyembanzizizza kyenjogedde kiba kituufu ffe labongo we twabeerera mu kkomera oku 2025 awo kubanze banzijayo 26 okunzija mu apa kyenalaba mu apa prison kyatutiisaamuko mu biseera ebyo ovanga ku ward esuza abantu 1,200 ne bukya ku macha ward emu ng'efuddemu abantu nga 8 ku 10 ate nga tebalwadde bisiyaga emizimu giba oba mizimu gye jattanga abantu zimiziba ku BMP n'owulira mu ward yamwe mufuddemu 10 ogenda okulaba mu ward gundi mufuddemu 2 mufuddemu 5 mufuddemu 8 egundi booma yonna ekiro kimu bwe kiti nga kivuddemu emirambo nga 30 bafangaki teri amanyi kyekyo nkyogedde okutaasa obulamu lw'abantu manyi gavumenti abantu abamu tebagibuulira mazima nze kyensinga okulumirwa nti gavumenti abantu abamu naddala ddala bakama baffe abatutwala nga baminisita abavunanyizibwa ku ebyo be tebabyogera bava babyogera ate n'abasiba abamu simanyiza oba nkyogedde kama mbaya ni mbaya n'abasiba abamu abava mu kkomera towulirako ng'ayogedde ebintu ebifaanaganako ng'ebyo ate ng'abantu bafiira mu kkomera mu mbeera efaanaganako bwetyo ne weebuuza buzibu ki kati waliwo mu kkomera mu upper prison eyo waliwo obulwadde obwatuka mu 2:5 awo ng'omuntu azimba evviivi n'alizimba eddakiika ngaaga labongo omuntu naafa evviivi lyabika lisoka ne lizimba ne libanga eririmu oba amasira oba lirimu evviivi naye nga liringa eririmu amasira naye ne yatuuka ne lyabika ng'afudde naye nga temuli mazzi naye nga liri mu fashion eraga nti nno mulimu amazzi so mukomera eyo simanyi oba kati kyatereeramu naye ng'ekintu kyali too much naye olumu twagenda ne tuzinoonyerezaako ng'abasibe bw'ate ekkomera lye baakolera abantu lookapu y'abantu 1500 twagenda ne liroadinga ne lijjula ne liweza abantu 3775 bali bangi ate ekisingira ddala okubeera ekibi ye munnamu okufa ne mumugolola ne muddamu ne mumwebaseera nga bwabadde yeebase ne mwebaka n'omulambo mpaka ku makya naye entiisa nnyingi olaba labongo abantu abamu bavudde mu makomero eyo nga babasibasiba mpisa mbi ate ne batuuka wabweru nga ba mitima mibi era bw'obanga olinako mukwano gwo gwe wali owuliddeko nga bamusibye bw'abanga akomawo muwanga counseling y'amaanyi bw'abanga akoze ekintu ekitali ku mulamwa tomubamira mukwata empola ng'omuntu ayakava ebutabika aba wakulimbalimba kuba ziba zivaako mangu omuntu olinze kyantwalira omwaka nga mulamba n'ekitundu ebisumuluzo bya prison okunva mu mutwe buli nabeeranga awo nga mpulanga baga foreign n'agasumuluzo gali nga nnawunga kubanga bansiba ekisookera ddala obwongo bwange bwabanga obukoseddwa kuba nali mwana muto
sisibwangako nengenda nsiwa mukomera eddene mu bikolobero eby'amaanyi wakati mbasajja abakoze ebikolobero ebyaddala ddala kati obwongo bwange ne bukosebwa mu nfaanaganako ng'ebyo. Aziz tewawulyako mizimu mikazi jambasibi basajja tegisobola olw'ensonga ate nze kati nze omukisa gwe nali nnina kyekiri kye nagenda nti mu kisira nafunamu omukisa ne ku women prison nagendangayo nga nsalayo enviiri olwo nga ndi Maction Bay emboozi ezaaliyo ate nanti kanti abasalanga enviiri nabo nga baddamu banyumiza ebiboozi nabo bafuna ezo challenge zetufuna eno mu basajja nabo bazifuna emizimu emikaji lero gibasiyaga okakasa abakunyumiza ate kati banyumiza nga bwendi wano kusala enviiri netandika okunyuma nagamba gwe bibozi kyekyo wammwe biki biki ebitambula ebyo biki biki kifene waffe fesebe emizimu emikazi zijja wano ogenda okuwulira weebase ng'omuzimu guli mu kukwatirira ng'omuntu ali mu kukwatirira ogenda okusisimuka nga tewali muntu n'ogenda okulaba nga gwakuwononedde nadda okakasa sisoogera bya bulimba ze kati kaŋŋambe nagenda Maction Bay yali 26 ne mbadde nsala enviiri okuva 26 kuba nze enviiri naziva bantu olunaku lwali lwakutaano enviiri nazinyuka ku lunaku lwali lwakuna abasirikale bangamba tusala akasibulo naye nga era lyona nebbanga ero nalyo nebbanga nalimala nga nsala nviiri buli lwa mukaaga na sande wano ne kakwanuka nkaliko ekayunga bakayita sali batwalanga eri ku women prison osalanga enviiri nenge ebibozi batugamba ate bifuatagana n'ebyene waffe empi zivuga nabo emizimu gibakuba empi ate kyemizimu ekyobakuba empi tebakitugamba twabeera anti kati twabeeranga bononefu tuddamu ebyo bibozi ebyo byetunyumya nkwegombye nze banne bwemalako obusibe gwomalako dibanga kibi nja kukuwasa wabula kyenalaba emisango gy'abakazi gyemisango gy'abakazi gyenalaba gifaanagana abasinga era gyemisango gy'abakazi rakola olwo nategeera nti abakazi bano lwakwecyanga naye abakazi beetaaga nnyo abasajja kubanga emisango gye nalaba nga wamubuuza nkati guweza musango ki nze nayira mujja wange acid nze nayo kyomwana wa mujja wange nafumbe namutuuza mu baafu y'amazzi agookya enene y'abaana kabebi nenkatuuzaamu nekafa nga tusala nviiri buli omu ati kati mukomera buli omu abanyumiza munne nkwegombye nofuna ekirowoozo nogaa naye kati newembanga ngize kakati mutima nogaa kati gwe omusi w'abantu abantu abamu bakyuka naye ate abantu abamu bongera kuba babi zeyinza okugamba nti oba ekyankyusa ku lw'okuba nali mwana muto nalumwa nnyo ne maama wange okufa nga ndi musibe ekintu ekyo nekinkyusa ky'amaanyi era labongo ze njagala nkubuulyeko ekintu kimu mu bulamu bw'ensi eno ze kyekintu nkikkaatiriza nnyo buli muntu bandibadde bamusibako ne bwe gwandibadde omwezi gumu buli muntu wandibusibyeko ne bwe gwandibadde omwezi gumu teeka omwana olumala okusoma 6 nga bamutwala mukomera kyandibadde agitandikireko mukomera kubanga labongo omanyi lwaki nga bwe nakugambye nti nze kati ninga kansala mbuulirira bakyali bange ogenda n'ogamba omusajja ng'omugamba ne muganda wange ate wakuba kati labongo ebintu byakyukamu kati tebakyasiba nnyo development tebakyasiba nnyo labongo tokyemulira ku bwana basomero labongo ffe mu biseera byaffe labongo mu biseera bye batusibiramu kati kakomere ku makomera wano kugenda wali kukomera olaba balese bannabyabufuzi abantu development yagiramu andooza abantu bagenze batandika okukyuka okudda eri Katonda obwana bagenda babwerekereza kuba tokyawulirayo nabakwata waliwo wabooda gembadde njogera naye ku makya era musaasidde atandikiriza mpola aŋŋamba bodo lyanyumiriza ebintu ebitategerekeka mbwayina kalamuke kalimu esifo kamugambye akaweyo emitwalo 5 mubegadange sajja mukulu mugambye muganda wange mwana w'essomero kati abalimu ekibasumba ate sige kamugambye kati ye yakagambye mbukadda ku ssomero tekalina paketi mmanyi naye nze labongo nina ekintu kyeneebuuza kyembeerawo neneebuuza
sitara kunyiganyiga naye mpulidde obusungu nga ngambye ntudde wa bodo. Nina ekintu kye neebuuza Labongo. Kalamuko bakakuweereza kabeere ne muganda waako gw'okalabirira okuva nga kakyali muganda waako waali omuzaddemu n'abaana. Yagenda mbu bweru. Kati bw'agenda bweru kitegeeza ki? Naye musajja oli bannaye. Anti Labongo kw'ova n'olaba n'emizeegi egy'abasajja abakwata abakazi. Kulabira emizeegi egikwata abasajja abakwata abakazi. Gwe mulamu w'omuto ali mu S4. Kiki? Mbuka kamugambye akawe emitwale meka. Kadda ku ssomero. Taata waako mbu abantu ng'abo nze basaagala nyumize na biboozi ebyo kubanza ebiboozi binyiiza. Nze bwe nkugambako ne ogaana nkuleka. Era mugambye kubanga nange bwe nali ngenda saaso kafuna tiketi. Kyangwako from nowhere nekintuulamu kati ng'ogendayo ne bodda gw'otegeera ensi bw'obeerayo gw'otegeera kye kitegeeza ate kankubuulira Bongo obusibe buno bulaba buluma naye obusibe buluma nnyo omuntu akoze emyezi 6 nadda ati bw'olwa mu kkomera otuuka n'omaayuuka n'omanyiira nze nava mu kkomera nga nnyirira buuzanga ab'okumayanja ze banyaniriza nga bamanyi obanva nabweru nze natuuka naye mbanga mu kkomera nnyumirwa bunyumirwa busibe bwannumanga kiro Zobusibe bwannumanga kiro kubanja mukomera nekoleranga emirimu gya. Baga kusiyaga ekiro. Obusibe bwannumanga kira nti ng'otuuse weebake egundi ensekere zikuluma. Awulaniko kufiiringa embeera yako. Naye kati muno obulamu obwa bulijjo buno busaawa ez'okugira nabeera nga ndi busy. Ekisinga okulumya obusibe butabeera busy. Ate n'ekirala ekisinga okulumya obusibe banaddala ate ne wane Kampala tewali busibe. Talanga mbera ku apeyo nefe twalabanga abaana bajje mu ezo muyina farm prison Yisimba farm prison Kibuga farm prison abaana bajjeyo ne babaleeta embeera gye balimu omusajja yali ow'amaanyi nga n'empewo ejula mu suuleeri abo be bakola obusibe naye lwakuba teri busibe bwangu nange nkugambye ebyo neebuzaabuzanga nodda mu mirimu n'okola emirimu gyo biki naye obudde bwe bwatuukanga Chiyongobera nekikwata nokakalesa nga sazza musango guno kati buno budde nabeera nga nkola bwenti buno budde nabeera nga nkola bwenti tuddewa omuzimu gwe walabanga gunaaba waliwo abalala abaali bakirabyeko abaali bakimanya abaŋŋamba abayogera awo mu mbeera eyo ne bagamba si ekyo kya bulijjo gwe lwaki wazuukusoonaabe gwe lwaki bweziwera saa 6 tujjako amataala zandisuze zaaka ne bweziwera saa 6 matala mu mawodi wonna gakola ki kavaako ebisigadde tubiraba bulabi tewali gikaaba bamiranga wowe ekyo gyekisinga naye gibeera eri mu kagundi mu buseero gikaabira mu buseero gikaabira ddala ng'omuntu gwe bali mu kkubo oba gwe batulugunya omuntu yafa dda naye ng'akyakaaba nga gwe batulugunya nga gukaabira ddala ng'omuntu bw'ali mbonaabona abaana bange bali mu kubonaabona nange ndi eno ndi mu kubonaabona bansibira obwereere n'owulya amaloboozi n'ogamba ne Mukama Katonda kiki kino kyekyo nno kye ŋŋamba abantu tubeere beegendeeza buno obulamu bwe tuzanyiramu obwowa bweru era awo ensaasira baganda bange ba Edi Mutwe bambi mbeera gye balimu mbi era na buli ali eyo sabira nnyo omuntu gwe baasiba kuba embeera gy'alimu si nnungi wowe munyambe bankuba bambonya muli mu kubonaabona n'abaana bange babonaabona abaana bange babagoba ne bwe baali babeera guli mukobera mu bwogerera awe nagambira nti mutuufu ekyo ekiti nagambyeko nti nze ebintu byeggulu bino nayo ndayika nabibuusabuusa obuusabuusa ggulu aziizi ate kati lwaki abantu bafiira mu kkomera era nasigala ng'abonaabonera mu kkomera anti aba teyayambuka ggulu yasigala ku nsi kuno tannasomoka alisomoka omulabe sitani omwoyo yagukwatira kubanga sitani tasobola kusinza Katonda amaanyi lwaki agukwatirawo ne gusigala ate Katonda atukubiriza okukola obulungi okulokoka n'okumusaba ate nno kati kankugambeko talabala Bongo eno mu nsi y'ewabweru eno gye tulimu eno gye tutambuliramu kati tetumanyi na Katonda agoyinza okulaba ng'osaba osaala n'ogoza nti naye omusibe amanyi Katonda muganda wange Katonda nyamba nve ate teriyo omuntu asinga musibe kubeera na ssuubi nja kuvaawo ayise wano nja vaawo
gundi yali akamala ne myaka 8 nakola apiru apiru yajja koto apiru olwamuyita nze ndi mweta bamuze nkyali na mu myaka 4 sindi myaka 4 je bapiru yange ja kuyita munagiteeka yodda olawa ne gundi yali kondemu president yamuwa president pardon ni bamuta myaka 2 teriyo musiba gwa musubi nego basalira ogwokufa naye abakyayina essuubi amanyi president pardon yajja muta president yajja muti ajja kugexya yabagenda okuwokere okero ono yatema abaana munange ebyewuunyisa mu nsi ebyewuunyisa mu nsi biba mwokero obucha kumanja ne bamuwa president pardon azizi tonyiza program ejja kuggwa teggwa tetwagala kusala musango naye era Katonda yatuterawo amateeka tugagoberere program ejja kuggwa ateggwa okero tumuveeko naye tubali tutambulira mu life era bwe bito bwe bitambula si bwetambula anti kati gwomanya ate okero gwomanya okero naye mukomera tefe tulabeyo n'abakoze ebikolobero byewawulirako oluusi ekyakituuse ne ku kyalo kyo n'ogamba gundi bamusalako obulago naye oba omuntu ayamusalako obulago tulaba bamusiba naye nga nze nali naye mukomera yebali eyo mukomera ntutula nabo anti tulya buloka yaffe yakawunga buli omu ayina buloka ye yakawunga nga tuli mukulya akutte sowani ye ya tuyita biyuyu bakuli bakuli ba University of Understanding akutte gye bakuli kye mulimu wali n'akakopo k'ebijanjala akatundu kakakopo k'ebijanjala akafulaska nejjiko naka anti bagaba akagundi akakopo ka fulaska kebagabanga ebijanjalo ninako baba bakasala nga sikalamba kebakusenera ebijanjalo byogendo lisa buloka ya kawunga era bakusenera obukopo bubiri obwa supu webijanjalo ebyogendo okulisa akawunga ate bakagaba ku macha sawa 2 kati gwe bosiri wala n'okalya ku macha ogenda kusiiba mpaka encha ku macha kati mune fabatayinanga yo pulani za kutusiyaga kawunga kocho wakola ngo kimanyi obuji babuleta ku macha sawa 12 kitundu kwemo olumalo babalanga obuji babuleta wanywanga obuji awo no sibiriro obuchi obuji kati abo muyingira ku sawa 12 oya gwino je bloka ya kawunga nti twabanga ojizinga ojikwata n'ojinyiga n'ekikopo